naye kati nkimanyi n'abanyaganda tulya ensenene naye n'enzige nazo mpulidde ngu twali tuzirya kati nazo ndowooza tutandike etteekako abantu obwire bukyali nga zituuka eno nazo tuzikwate tukole ki tuzirye yako kati bannayuganda tukuba budigudde tunoga nsimbi gavumenti mutuyamba abange temufuuyira nzige ebitaala n'ebicupa tubikutte tulumba kalamojja kati tukwatanga nsenene tuzisike tulye kamukamu bwetwi kati ekiriko kulaba nga tulina eddagala erimala n'ennyonyi nga mweziri ate tutandika kukola ki tutandika kuzita okuzita kyo kyonyini naye kati nkimanyi n'abanyaganda tulya ensenene naye n'enzige nazo mpulidde ngu twali tuzirya kati nazo ndowooza tutandike etteekako abantu obwire bukyali nga zituuka eno nazo tuzikwate tukole ki tuzirye kati singa tuzirya. It is the final channel, Zana alongside SPV Graphics. Of course, the Rodrina story ya mayanzi enzige. Mbadde mbitayita n'ensanga abantu nga balina ebirowoozo no ebisanyusa agamba na enzige zino zitwononeddemu obuwumbi naki. Tuba kugamba bannayuganda nti enzige muzikwate buli kilo yeetaano. Olowooza enzige zandisobodde okulumba eggwanga lino. Kubanga ensenene zijjanga nyingi naye abantu ne bazikwata ne bazimalawo era ne bagamba season yaweddeko. Olowooza tekikola magezi kugamba enzige simanyi oba bazirya sebo soko jombulire ku nzige enzige bazirya tebazirya jangu totya jangu enzige ne batazirya gwe kasita omuntu omugamba nti kiro yeetaano anti oba oyagala nfu oba nnamu zenga tezikyaliwo naawe. Kati ekirowoozo ky'okuleeta helikopita n'ennyonyi sente empitirivu ennyo nti banoonya enzige. Olowooza munnayuganda yali tafunye mulimu kugamba nti kati buli kiro y'enzige obuwumbi 15 bungi nnyo obuwumbi nga busatu badde butumala okumalawo enzige ezo obuwumbi 2 kati bugenda kubeera kulwanyisa enzige naye nga tulina abaana bangi abalonda obucupa mu kibuga simanyi kyolowooza naye wali wampadde ekirowoozo nagamba ministry katugiyambe tugambe nti enzige tugenda zikwatanga nsenene buli kilo yeetaano tejja kubaayo nzige ebuukabuuka wano mu ggwanga kulya bintu. Ndowooza okusinga okwonoona obuwumbi 2 nga tugula bikemiko ne tufuuyira twandikwatidde ddala enzige ne tumanyira ddala kati zino tuzikutte tuziridde n'amagi tugalidde tekyaliyo kuddamu kuba nzige. Simanyi kyolowooza eyo naye gwe do you think it's fair okwonoona ssente ezo zonna mutulwanyisa enzige? N'ebifaananyi sinafuna bifaananyi bimala kugamba nti enzige ziri mu Uganda. Ebifaananyi wenna olikamuwana enzige ntera kulaba by'e Kenya, East African locusts. Kati simanyi sirwanyisa nkola ya gavumenti kulwanyisa nzige. Of course nange enzige sizaagala wabula nekyeŋŋamba senga wabeerawo mekanizmu endala nti abantu beeyo bonna bagende bakwate enzige. Bagambye emisana ziba mu bbanga ekiro ne bazikwata nga zigudde okulya. Ensene nazo tuzikwata kiro. Gavumenti lwaki tetadde ssente mu kukwata enzige bwe twate tuziridde ne tukolamu ebigimusa? Kalowoozo mujja kwewuunya nti ate no story ezeetya ku final channel. Just ndowooza z'abantu tuziwulidde ntugamba naye gwe tubuulire ndowooza kikyolowooza ku nzige zino. Tuzikwate bukwasi tuzirye kuba aliwo amaloboozi agava mu bakulu ng'era gagamba twandiziridde kuba twali tuziriddeko. Then ebyobuzifuuyira bw'ate ennyonyi ebuuke mu bbanga enoonye gye ziri. Ndowooza enzige gye ziri ba LC1 oba abantu b'omu kitundu bakubira bukubizi poliisi ne bagamba nti enzige zino zaagudde wano. Naye ebintu by'okubuusa ennyonyi mu bbanga nti onoonya nzige nazo sikitegeera. Enzige tezirya bire zirya muddo. Bagambe bugambi w'olaba enzige mu kitundu kyo kuba essimu eno tujje tuzifuuyire. Naye amafuta ge boonoona mu bbanga eyo enzige oba zirya mu game park zirye kuba nazo ziri wild animals oba flies zisobola okulyayo. Woziraba mu nnimiro yo kuba essimu eno poliisi egyekudduukirire egobe enzige oba esindika abantu bazikwate. It is the final channel Zana alongside SPV Graphics. Zenzige zikyamazeemu amagezi yako kati bannayuganda tukuba budigudde tunoga nsimbi gavumenti mutuyamba abange temufuuyira nzige ebitaala n'ebicupa tubikutte tulumba kalamojja kati tukwatanga nsenene tuzisike tulye kamukamu bwetwi
funa app ya AFCloud olabe nga ofuna amawulire gonna giteke ku simu yo obenga ofuna amawulire gonna okuva e Uganda n'agenzige mwe gajidde. Zanera nkusala SPV Graphics we out.